Alex Buterevu mukwano gwange ndaba kujika media nkwaniriza era nenkubuzaako nti webali jonna ejo gyotusizaako engalo olunaku olwaleero webuzibidde nga congratulations zifuuse congratulations ku mikutu gyonna emigatta bantu anti ng'abaana bayozaayoza abanatu omuli Kasuku ne mwana muwala Angela era nga bagamba nti wetwogerera ye Luseke Master yandiba nga avudde ku lujja nammwe ababadde bamwegomba mu kimanye nti kati aliko poliisi era wonna gwe woba obadde okyalowooza ebintu ebyokwetega ye Luseke Master yavudde dda kulujja embeera bwetu webadde emikolo bwegityo bwe gibadde jjo gyanyumye nnyo omukolo gubaddemu nnyo ssente akatamye nabeera nga nkabongera mu maaso eyo ebintu byo ebyaleeteddwa byabadde bya bbeeyi nnyo nga wookiwulira naye nga gw'omukolo gwabaddeko mikwano gya Kasuku emitonotono nga bw'omanyi emikolo gy'ennaku zino bantu bakola emikolo gyabwe mu kasirise ne bayita n'abantu baabwe ab'oku lusegere abatonotono bashalom abo aba Frank Ntambi gye mikwano gyokka egibaddeyo munange nno gye bayise okubeerawo ku mukolo ogwo nenga oyo ye mukyala wa Kasuku nga bw'omulabye lwakuba alese ba social media in-laws bangi nga beebuuza ebibuuzo ebiyitirivu nga bagamba nti owaaye Kasuku waffe bulijjo yatusindiikiriza okuwasa abakazi ab'amabina naye ate raba ye yeefunirayo bambi atali wa mabina kino nno kituzaayo eri ku nsonga ze mutera okwogerako nti omukazi ow'amabina tasobola kufumba ne bw'oba okola otya olaba ne Luseke Master bulijjo awaana abakazi b'amabina yeefunira atali wa mabina era yali ewaka yakola atya yali ewaka bw'atyo nga yafumba kale kankongereyo n'akatambi n'oluvannyuma nkomewo tweyongere maaso wama Alien Skinny wagwa ate togenda kudda ngulu music yakugwako nekyali kyagaza music wo yali sympathy abantu bakujjako sympathy bategeera nti oli kivubuka ekitakontrolingibwa ate kati engeri gye bakusibyemu bakumeza amaanyi kubanga tubadde tumanyi wali eri oli top 10 era tebakusiba mwabamu kubayina omumwa aboogera buli kye mwagala mwabasobola okukola buli kye mwagala naye olaba bakutaddeko mu kaduukulu kati gwe naluwira ite enjawulo eriwa lwakubanze kati enjawulo mweri nnyo tenze nnaku magezi nti n'amagezi nye osege oyo kanigo go so bambi byebyo oba mwagala oba temwagala yes indiscipline is not going to take him anywhere nze kinyiiza okulaba buno bupikerere kati oyo Kasirye aba ayagala bamukkiriza okukwatanga amawulire wa Alien nti ayingire ogugeeti nga bamukkiriza nti kati Kasirye yekka yasobola okukwata amawulire wa Alien alina kujja neyesiriwaza n'afuuka zonto buzonto vaayo oyogera amazima mumulowooza lwaki akyefudde ekizonte ekitategeera nti ye bamuwandikako buli lunaku alina kwefuula kukola bintu byakijega nti ye buli Alien Skinny oluvayo alina kukola bintu byakijega buli Alien Skinny oluvayo alina kukola bintu byakijega because of abantu abo abamuli okumpi abatono ababiri abasatu abasigala bamuwanika nga akoze ensobi abasigala bamuwanika nga akoze ensobi oyo omuwala big voice abadde alwaniranga Alien Skinny era naye kumpi timu Alien Skinny naye ku luno yavuddeyo nagaba bannaye Alien Skinny wejjeemu amalala kisusse respect people nga noolaba oyo Kasirye ayagala bamuwolereze boogere kati nange munsuubira okujja bannaye Alien Skinny muntu mulungi era alyose n'akuba ab'amalwaliro kati gwe wonoolwala gwe lunkupe waabwe mwaboonona system sheikh n'owagaawaga omuntu otalina magezi okukola ebintu by'ekisiru olumala n'ogenda mu ddwaliro ensambya lyennyini nga lyakoowa abayaaye nga ggwe olina dreads tolina mpisa nawe otuke ku nsambya ng'oli bubi bagambe ffe tetukyakwata ku balalu tetukyakwata ku barasta kubanga naye yatukuba yali rasta bakunnyima eddagala abantu mubakuba temuzannyisanga omuntu ajjanjaba omuntu temuzannyisa omuntu ajjanjaba mu ddwaliro Alien Skinny leero nsambye muli kumpi agenda kulwaza nnyina amutwaleyo dokita agenda okujjanjaba nnyina nga yali awo ku ssaawa eyo yalina omukwatira ku maama waamuwonye ate omuntu
ng'oggyeko Katonda abantu abalina obuyinza okukumalawo ne bakutta be basawo tolina basinikirako binnyo. Nalaba mama Alien Skin nga kaaba bannaye omwana wange bamwongeddeyo naye nga mama Alien bulijjo tolaba Alien Skin lyakula. Awoza kimu omwana wange bamwongeddeyo jangu osookere ku nsonga bannaye mutusonyiwe omwana abadde yakolamu ensobi naye ali ku kimu mwana wange bamukomyewo omwana wange yatulabirira omwana wange yatugulira sukaali. Golowooza bamama babali baali mu kkuba akugolowooza baani ababaleetera sukaali ewa. Yes, buterevo yono ye mukyala Louis Light ebigambo bye akansubire bwe mutyo munange mubyewuliriddeko talina kigambo kiwoomu kyonna eri omwami Alien Skin nga bw'okimanyi nti Alien Skin okuva lwe yateebwa bantu bangi nnyo basanyuka olw'okuba ateereddwa neera still n'abalala bangi nnyo tebasanyuka lwa nsonga nti Alien Skin yali ateereddwa nga bagamba nti okusinziira ku bintu bye yali akoze okusinziira ku bintu abavubuka be bye bakola ne batuuka n'ogenda ku ddwaliro ne bakuba abasawo tebakoma kuba basawo n'obutambi ne bufuluma nga bakuba abantu wabweru ku geeti ey'eddwaliro ly'ensambya balabira ddala nga punishment yaweebwa Alien Skin yali ntono nnyo kubanga bw'obalabalamu bamusibayo ennaku nga ziizo teyaweza na wiiki bamusibayo naku abo naku n'abeera nno nga bw'atyo ateebwa abawagira Alien Skin bo bakisanyukira okulaba nga Alien Skin afulumye ekkomera naye kati ate abatamuwagira nga b'olaba Louis Light naibo tebaali basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu nga bagamba ekyo tekiraga example nungi omuntu okukola effujjo erifaanaganako bwe lityo n'adda ne ku dokita ali professional n'amukuba n'amuyisaamu empi n'amuleka ng'atiiriika musaayi ne mumuta bwe mutyo mu nnaku bunaku nga bagamba ono yali asaana abeerereyo ddalako ebbanga asobole okubeera nga mwanatu ayongera okubeera nno nga ayiga Louis Light mu bigambo bye nga mwewuliriddeko ba social media in-laws bamulabudde ne bamugamba afango nigigende empola abo bo basabula abo babalula bonagezaako kubeera nga obatambala mu ngeri efaanaganako bwetyo amannyo go oyinza obutagasigaza kuba essaawa yonna yonna we bakugwirako obeera ojja kukajjuutuka embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo z'ensonga za Alien Skin enjuyi ezimu nsanyufu olw'okuba yafuluma naye ate n'oludda olulala si lusanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu nga bagamba ka punishment ke bamuwa kaali katono nti yali asaana n'abeera nno nga bamusibira ddalako ebbanga eriwerako ekyo ne kisobola okumuteekamu okuyiga nga kwogase n'abavubuka be nabo okugetinga discipline ne bamanya nti olaba omukulu bamutaddeyo ekitegeeza naffe tukola ki yeffe tuddako so ensonga bwe zityo bwe ziri sayidi zeeyo nyongera obajjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso osubscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tewerabira kutaninga on notification bell yo boterevo ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba osanga kalango nawona toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwate mu kigalo boterevu video eno ojja kubeera nga bwotyo ojimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kossana mmwe abatulwa aka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale weekuumire ku mukutu gumu gwokka ogwajjika media updates tukyakomawo na nnyingi nnyo naye nga nkusaba kimu likinga video eno subscribinga naawe atannaba ate gwalina kyowabula twesinkane mu comment section gwalina kyoyagala okuteesa ku mawulire g'ova okulaba twegweko mu comment section nawe alina kyagala okutuwabulamu nga omukutu osobola okireka butereevu mu comment section bwe tutyo tubeere nno nga tukwatagana nga tukonekitinga kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.